Banja lya mwenge liggwa na mwenge obwakabaka si bwa mpalo. Nze natuma abaana batayingirira ddani bosa mukeera. Nze natuma Lujja ne Sserunkuma. Nze nabatuma bagende bamutti. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusoba. Banja lya mwenge liggwa na mwenge obwakabaka si bwa mpalo. Si bwa mpalo. Abaganda tebalwaniranga ku bwakabaka bwa mpalo. Mutebi yalwanira bwakabaka bw'abajjajjaabe nange lwanira busika bw'abajjajjange. Bwe tulwanira obwakabaka tumumanyi ekika kiterere kati kiratereze ekika. Si bwa mpalo. Kisaage yateekamu amaanyi bajjajjange. Nze natuma abaana batayingirira ddani bosa mukeera. Nze natuma Lujja ne Sserunkuma. Nze nabatuma bagende bamutti. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusoba. Batta kitanga abo bennyini nze nandi bakoledde ki? Nze Lwomwa nze jjajja w'abendiga. Nze Lwomwa ne bwe banansiba ne jjajjange bamusiba kali essuula yamala kusibwa lwowo nekkomera Lwomwa. Lwendiva ebizira nja kukomawo musabe. Ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okiramira n'abaana n'abazzukulu. Nze Lwomwa tulwanira busika waffe. Kuliko Nakiguli Harriet, Nakabale Joseph, Mayanja Ezra ne Naluwenda Emily. Mwenna wamu muvunaana omusango gwa butemu. Ngeri nga mukozesa ettima ebbi era mu ngeri ng'emenya amateeka mwaleetera Engineer Kakedo Daniel Bosa okuba ng'afa. Bwe tulwanira obwakabaka tumumanyi ekika kiterere kati kiratereze ekika. Si bwa mpalo. Kisaage yateekamu amaanyi ne bajjajjange. Ne gavumenti ekimanyi tebalina kisawo. Nannyini kakomo bwakakusaba bagenda mutwala wano bamusomereko. Hey, they will remind him. That's what they're going to do. Hey, what guilt or what gun? Guilt or no guilt? Wajinga baba banje. Antu ali banje era. Ulikuwa wajinga. Ani oyo wandero yayimidde. This court has no jurisdiction. Koti eno mateeka tekirizibwa kukozesa musango guno. Being capital nature. Engeri nti gwa naggomola. So you'll be remanded to prison. Kati mulamuzi w'ekitiibwa agenda kusindika kwa rimanda. Maybe from the state investigations. Your Honor, investigations are now complete. Agambye kusooka nti koti tekirizibwa kukozesa musango guno. Kubanga omusango gwa naggomola. Amended charge sheet received by the court. Which language do you understand? Luganda. Yes. Luganda.
listen to your charges. Tuliza musango kufunama. Your Honor, I pray to have the amended Tumwe government nasaba okutekamu for the charges to be read this way for that. No, when someone is not with guns, just go to the door, but someone not armed. The one with guns, we can imagine. What I'm saying, don't allow it. Sajao yatulaga embeera oyo ye yamutwala nakatatekedde okuba nga alina programu bwe tuwanira obwakabaka tubumanyi ekika kiterere kati kiratereze ekika si bwampalo kitange yateekamu amaanyi ne bajjajjange ne gavumenti ekimala tebalina kisawo nanyiikako mu bwakakusaba banja lya mwenge liggwa na mwenge obwakabaka si bwampalo abaganda A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15